ayitibwa Ssekanjako John yakuba mu bantu baffe amasasi ku lunaku lw'abavubuka nga balonda nga 15 n'agenda ye IO Namukekeera. Bwe muba nga mukkiriza abantu ng'abo okujja okukola effujjo abantu bajja kubakwata bajjeko emmundu. IO taba na kifo kiri awo abamba n'aba intelligence. Naye omusajja oyo Ssekanjako John amaka ge gali awo Kabeere IO Namukekeera General Secretary ne tukusaba okwata omusajja oyo. Era ne General David Muhoozi nakukubidde essimu okuinforminga bino effujjo erikolebwa abantu bwe batyo bote abantu batandiikirizanga bwe bati ab'effujjo ng'oli bw'afuna ku kamundu afuuka kabaka ku kyalo n'akuba baakubye n'akola effujjo. Naye nsaba sebe omusajja oyo ne DR Forms Electoral Commission yaziwamba ez'abavubuka n'agenda nazo n'RDC ne babitwala ne bajjuzaamu ne babitwala kakiiko ka Electoral Commission. Bano ne babagobawo kubanga be baali bawangudde ab'NUP. Bino byaliwo ku ggombolola ekapeeka ennaku z'omwezi nga 15. Tulina kapasite ekola ku mukozi w'effujjo lyonna. Kusobola okuba ng'olina akamundu ako bakakuwadde oli mukozi mu gavumenti olaba oli wa kitalo gwomanyi otya nti oba nange nsobola okuba ne kapasite egifuna oba egikuba kuba bamu ku ffe twakolanga mu UN we are very well trained. So bwe muba munaakuuma emirembe naddala mu abakulu abali mu gavumenti abalowooza nti bw'ofuna kamundu muba mufuuse ba kitalo nnyo okuba okola sali musale n'okola effujjo n'okuba abantu amasasi n'ogenda n'otambula. Ate bino tubibagamba ffe abava mu Luweero tuli banjawulomu. Effujjo bwe muba mulikola mwegendereze. Ffe abava mu Luweero Nakaseke eri ebbendobendo tuli banjawulomu. Era bye twalaba twabiraba abantu baffe basukka mu kakadde baafa abamu tukyalina emitima tukyalina ebiwundu n'ennaku yaffe ku mitima. So tubasaba naffe bw'oba oweereddwa omukisa ng'olina emmundu oba oli wolole oba oli mulombi w'abakulu tukwegayiridde nnyo tososonkereza bantu. Kensembyayo kano Mukama wange njagala kukasaba ow'akakiiko owa NIRA mukyala akulira NIRA. Mbadde nkunoonyaako ennaku zino sinaba kufuna olw'akakiiko kange kendimu mu Parliament. Ewaffe Nakaseke nanga muntu bantu babasaba ssente bazivuddeko. Mudde eno ne muleeta emboozi ezo zendaba mbu simanyi temubajjaako ssente FRDC twamuta kuba ne b'omukubira talina kapasite. Naye ewaffe Nakaseke enanga muntu okugifuna bakusaba ssente abantu babivuddeko. Muveeyo nga gavumenti mulangirire nti enanga muntu yakusasulira ssente abantu bakimanye. Abalala basaba 2, abalala basaba 5, abalala basaba mu kyalo sebe ennaku zino okufuna omutwalo si kyangu. Era ky'oba olaba abamu basazeewo ne bagamba onalebo ffe tubitadde. So njagala kusaba Minister wa Internal Affairs General David Muhoozi omukyala akulira kuba ebyo byagundi biri under NIRA biri under Internal Affairs. Ne omukyala akulira NIRA mu streamlining operations zammwe mukkirireko mu byalo mulaba abantu bagenda kubabuulira nti kati okwewandiisa kufuna nanga muntu bazibaguzabuguza era temwewunyanga bamu tebazzeeyo kuzza bujja nanga muntu obanga baziviiriddeko ddala kubanga abantu tebalina ssente zigenda kubasasula. Sebo neyanziza nnyo omukisa guno gompadde akawungezi ka leero. Bamuyita Lutamaguzi Semakula Po Kasana Munaluweero agambye balina bye bajjukira ebyemabega temwetaaga kubibasembereza ku mwanya. Kambatwale awa musajja wa Kabaka Emmanuel Dombo Lumala. Kuza ku bantu. Sebo mukaba wange webale kumpaka kisakano era nange kanegatte kubannaffe abali eyabatuuliriza okubagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omanyi njagala nnyo nebaza Katonda okubeerawo ekiseera ekiwanvu. Kubanga edda nga nkyali muto abantu batugamba nti salaamu y'abasiraamu bokka. Mala kujja mu Parliament nengenda mu Kereziya e South Sudan e Juba. Bishop naja nayingira mu Kereziya n'agamba assalamu alaikum. Ninga ate kigenda mu maaso nga sikimanyi. Naye ngenda okwetegereza nti ne Yesu Kristo bwe yabanga awulira nga ayingidde mu
yeekaalu ya Katonda yatandikiranga ku salaamu. Kakati njagala bannaffe mumanye nti emirembe gya Katonda buli omu kirungi okujagaliza ki munne, okujagaliza munne. Maze akabanga nga siri nammwe ennaku ezo nalwalamu covid akyalimu mwezi nga gumwe mabega bagenda okumpima nga covid yankutemu neesonyiwa nempumula okumala wiiki ng'emu n'ekitundu era naddamu okupima nga nteredde nendooka ntandise okukwajja emirimu gyange. Ekiseera ekyo mirimu nali gikolera ku ssimu era nali sobola kujja wano ng'abantu bampita n'olwaleero nzize naye njagala batuuliza bamanye nti nja kuvaawo obudde nga bukyali olw'obuvunanyizibwa obw'enjawulo bwe ngenda okubeera nabo ku ssaawa 3 zennyini ku kitebe ewaffe ekya National Resistance Movement. Omwami ono mukwano gwange mwami Lutamaguzi nyumirwandi wembeera ku puroguramu naye ebiseera ebisinga wembeera n'ababaka bano era nenga nti bajje bampompokisa oba ngende mu palamenti mbayitiremuko kiki bandibadde bakola. Omanyi nali mu palamenti okubala emyaka 20 kati okulaba abantu bewo nga babalyako sente n'ojja ku radio yogere wegenda okwata omuntu alya sente omukyala wadira muveeku genda bugenzi kweriya bakugambe nti olwalidde sente ogenda okwata omuntu omutwale ku poliisi yengeri okanye tugenda okununula eggwanga. Naye kati abantu babambira Nakaseke gw'oli ku paalo wano oyomba omukyala gw'ogamba ne ku radio taliiko oba ali ku TV oba ali mu saluuni ate abantu bonna enkya bagenda kubabba. Nja kubako ekyokulabirako nze wange waliwo abapoliisi nga batulugunya abantu nga bakanonda nga mubaka wa palamenti naye batulugunya abantu bakuba omuvubuka okukakana nga omuvubuka afudde yanywa obutwa n'afa. Kali bugenda okugenda mu kyalo bakuteero si yonna n'abalala badduse bazze wange eno e Kampala. Kali bwe mbabuuza nti gwe ogubadde ne bambuulira nenzirayo ku kyalo mala okubagiza nengende wa taata w'omwana ne taata wa ne maama ne mbabuuza ogubadde omwana yabadde ki ne bagamba omwana bamukutte nga bbye ne bamukuba mu kibooko naye olw'ensonyi yanywedde eddagala ly'ebiwuka n'afa. Poliisi bwe yajja okukola postmortem ne dokita bakola statement bagamba nti broken limbs nti amagumba n'emikono bikutuse. Kakati nga bagezaako okola statement bagisome nti madda. Kati bwe nzigenda ku poliisi nensoma statement ku ripoota y'omusawo nenzirayo eka nembuuza abazadde ne bagamba nti omuvubuka yatambudde okuva eri n'ajja wano abaka n'atabula eddagala nenga nti naye obanga bamenya amagumba g'omuntu ne obanga bamuziise amagumba geeyunga nagenda mu kooti nenkola affidaviti nendayira ekiwandiiko nenga ntugende tuziikula omuntu tulabe nenteekawo sente zange okuva ku mulimu ogwo fayiro yabula fayiro ku poliisi yabula n'omusawo n'angamba tuyagala kunetera kufiira mulimu gwange nenga nti lwaki owandiika ebifu ate omulimu ogwagala. Kale ababaka ba palamenti mwagala okulabisa gavumenti y'NRM naye muddeyo awali ekizibu mukolere abantu bammwe bwebanga babalyako sente mubasomese bwebanga waliwo atakikoze gwe sikikogende nga omubaka wa palamenti wenyini bwe bakolera oyitewo olukuŋŋaana osomese abantu nti bano kyebakola kikyamu otule nawo naye kati okujja ku radio simanyi oba mukifunamu ki tekiyamba mwamala okulondebwa mwe bakulembeze anti olukuŋŋaana bayinza obutalumukkiriza dukuba njagala bwe bamugaane nga bamuganye saagala bayiiza kubanga obuyiiza abulina ekyo nja kukisaba sikyogedde mu mutima mubi naye waliwo byetuleeta ku radio nga tetwandize wano ne tugenda ku ground nzijja kujja nkuyitiramu ebintu bye nakola mu myaka 2 n'abantu ba Butaleja bwe nabaleka n'abantu be twagoba ku kyalo twalina omusajja
ng'alunda ente naye kati bwe yalaba brigadier Tabani ng'aze yali brigade commander waffe Mbale kati bwe yajja ku kyalo n'amanya nti ono wewaffe ava Ntungamu. Brigadier Tabani bwe yakolanga emirimu nayagala okumwoleza motoka ye ng'ajja omwami ono genda onyolezi mulimu grenade mulimu emundu bameka kati yavuganga emmotoka n'ajja ku kyalo n'agamba nti katugenda mu operation kati nakola impression ti musirikale natandika okubba abantu nga banyagako ente abanyagako ki nosanga abagiso buli ajja mukubira saluti nengaddayo omwami ono gwe bakubira saluti tugenda okola investigation Brigadier Tabani n'antu abasirikale tugende tumukwate omwami n'adduka ku kyalo okuva mu mwaka ogwo n'okutuusa kati ebintu ebisinga obukulu abakulembeze nja kubasaba mubisitukirengamu nga bikyayokya ne mugenda ne mulumba wano muyinza okulabisa kubanga mufunamu akalulu naye eri mudde mukolera abantu bammwe kubanga abantu abasinga batya bwakulaba awengo oyombera ku radio kati naye atya okwanganga omusirikale oba omuntu wa bulijjo oba owanira ng'amusaba sente ebirala tujja kwongerako mpa fiizi bagiyita Power of Africa Radio sebo ono musaba fiizi kubanga nsomesezza ozomesezza waffe tuteekako obuntu ku matu tugamba oyogedde emboozi ye kubanga olaba naawe ne fayiro yabula wakolawo ki ng'oli mu gavumenti kubanga ogibaddemu emyaka 40 sebo fayiro okubula fayiro yabula wakolawo omanyi kyategeeza ate musango gwe bali batadde kubeera lusi gwafa era ne babata kati nze nataasa abantu bange ne baddayo kanzije kato bagiyita Power of Africa Radio 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo obawulidde abakulu ensonga ebyo buli mwatu bulidde ekibadde mu nyumba ne tugenda maaso n'okubanga tukijjawo kati strictly twagala twolekere omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero omukulu Lutamaguzi Ssemakula emyaka 5 tugenze gikuba luku mutwe mmwe nammwe ab'Nakaseke gavumenti eno yajjayo ng'esaba obululu era abaagiwa ne babugiwa twagala tukube tooki performance mu myaka 5 so far eyimiridde etya kati ekisooka waliwo kye bayita collective responsibility obuvunaanyizibwa bwe tuba nabo ng'abakulembeze ffenna nga batulonze mu bifo kubanga abakulembeze baweebwa ekisanja kiba kya myaka 5 baweereze ng'oggyeko ababba kuba kati mu palamenti tulinamu abajja nga bayise mu bubbi oba mu bulyake olina akugamba nti nze nakola bwenti nempitawo bwenti musango gwange nenguzanyisanga mu kooti paka oli eyamuwaabira bwakola ki kati ebiro bye tulimu si bya bulijjo naddala nga abasajja abafuga eggwanga lino basazeewo okulijjawo okulibba kati osanga bannansi babonaabona nnyo singa n'abagwira ate wano mu kibuga osanga kati nga mpwekyokulabirako mu kibuga ng'abeerituluya wano obalaba kati batakings over businesses everything Abasomaliya kati nalabye ne report ejja kubanze ni shadow minister w'ebyettaka mu parliament nalabye ne report nga ya monitor ngegira nti abantu abava mu Central African Republic ne Cameroon balumbye amambuka ga Uganda nga bali nente nyingi so kakati tulina okusoomozebwa nti breed y'abasajja be tulina abafuga eggwanga lino tebakoleka nabo ekisooka babbi by nature nyevu kati banaatera odibba era ffe abamu ababeera wali mu parliament tubadde tubalaba bano muganda waffe ono Dombo nga batudde ku kitebe nga tubeewaabire tubuuza kati ani awaabira ani era ani agenda okuwozesa nga bonna obalaba tewaliwo alina capacity audacity esobola okwogera ku bubbi kati we tuli ffenna ng'eggwanga tuli mu nyanga era tewabeera waseka nti abaayi ab'opposition mukoze eki ab'NRM mukoze eki kati tulinawo akabinja akawamba eggwanga lyaffe Uganda kye tuyita mu Lungereza occupation. Uganda is totally under occupation politically, economically, socially.
era kizibu nnyo okusanga kati mu nansi eyeyagala okujjako ng'oli mulombi mu kabinja akawamba ensi yaffe. Omulombi kigambo kya Luganda, ono Domba ayinza obutakitegeera bulungi, oba ng'oli ku kabinja kaabwe oli kagologoosi ke bakozesa. Kati tulina okusomoozebwa nti ne bw'oba ng'olina by'olina ebiruubirira okutereeza eggwanga tebikyasoboka. Ne badde mu paalamenti tulakakiko k'ebyenguudo. Owekitiibwa Minisita Katumba Wamala n'atulipootingira nti basebo enguudo ebitundu 85 ku 100 zonna ziyimiriziddwa. There is no money. Ate naaga ebitundu 15 ebisigaliddewo just kukolako obulimulimu obusigaddewo bakuziba bigoma. Nti kubanga yasaba sente ngaffe paalamenti tuziisa wali naye tetumanyi basajja waje bateeka sente. Kubanga kati wotunuulira ebbanja lye babanja Uganda, amabanja gatuli mu bulabo, ndowooza katuyingidde trillion 125 ezitubanjibwa. Naye kati obuzibu bwe tulina nti bano abasajja abafuga eggwanga batta systems zonna ne bakuruyetingawo individual powers. Era kati oyinza okuba ne minister wa works nga tamanyi na sente gye ziraga. He just sits there as a stooge. Nga mu ministry tezigenda muji wa ministry nga parliament you allocate it money but it is taken by very powerful individuals here abazi deciding nti kati zino zijjeyo. Kakati bwe tubeera mu ggwanga kati ne bateekawo obubinja bwabwe obw'abawolole bawolole omulimu gwabwe kujja kuwolereza gavumenti in simple terms tubayita abawolereza ab'ekimpatiira nti mwenga ababaka paalamenti muga twayisizza sente zikola amakubo n'eziragawa. Ennaku ezo naffe enseko nga tugenze okulambula amakubo mu Western Uganda, abajja okulambula ebisolo mu Uganda ze tuyita tourism sites ezirimu ebisolo ng'ebisodde ate bayita Rwanda. Twababuuza lwaki muyita Rwanda ne bagamba nti eri amakubo era ennyonyi zibateeka eri. Kakati kyobola babasajja bano babatunuulira wano, they don't count sense in you and they are taking Uganda as a private business. Nobody cares. Ettaka lyonna we baagala bwe balitwala eryali erya gavumenti lifuuse ery'aba individuals. Can you imagine twewola sente ffe abasooka okwewola sente okuteekawo standard gauge railway project. Era ne tugenda nze nagenda n'oyo minisita Musaasizi Mombasa nga tugenze kulambula standard gauge railway ne bagitulambuzayo nange ewedde. Mu region among all countries in the region of East Africa, Uganda yokka ye yakeola sente za standard gauge railway emirundi ena nga bazijjawo ne bazikolamu ebyabwe. Ate ffe tugenda ozisasula kuba mabanja. Kuba mukulu ono Mwami Museveni ndowooza zaali 25 mwaka gwa 2005 Uganda bagisonyiwa amabanja gonna mu 2005 oba obadde tokimanyi. N'atandika buto ne kati tumubuuza trillion zino 125 ziriwa. We don't see it. We are only seeing a smaller group of people becoming richer and richer every day. Era ensonga lwaki tubadde tumubuuza nti tugenda mu kalukana ak'ekibiina ky'NRM party primaries. Abasajja abava ewaabwe mu Western Uganda they spend billions of money in party primaries. Competing just party primaries, sikulonda kuli okuli national. And you cannot ask them, where do you get these billions of money? What do you sell? Tebakula. Bakola wa? Mpayo kye bakola ekyenjawulo abala kye batakola. Balunda. Mpayo ente billion omanye eziva mu nte ente zendi mulunzi. Era n'ennaku ezo natunda ente zange nga bangambye ng'ente zivaamu matanga zirwala. Naye gwe omanyi billions waliwo omukwano gwange omubaka parliament sigenda kumwogerako linnya abadde yagenda mu kalulu kewaabwe is an incumbent. Yadde mu kalulu kewaabwe kana akenalo kabaddemu yagenda ew'omuyindi ne yeewolayo $720,000 n'ateekayo property. Kati nze yaŋŋamba ng'ayagala kulaba oba omuyindi oyo mwesigwa okumuwa property ze. Kati ono munne n'agenda nga spending 3.5 billions. Ono yali akaspendinga ko 500 millions ne bamugamba please don't spend zino sigadde zisigaze. Just party primaries. Kati bano abasajja bakwata eggwanga nga private property yaabwe era bw'otunuulira ba CEO b'ebitongole byonna bonna bava mu kitundu eki basomeeko awo.
era ntubuuza omukulu ono tibannayuganda bala tebasobola kati mu obuzibu bwammwe nga bannansi abali eyo they suffocate you nti omukulu Museveni abategeerera bajja kutemula gwe bajja kubuuzaawo tolina kubagambako bano balangira bakambwe ennyo ne bakozesa oluyaayeyaayo olwo ne beegabanya ensi yaffe nga tulaba nga bwe beegabanyiza Buganda. Nalabye omukungu w'emmengo omu ng'ayogera nti kati okumanya basijja bano bajooga n'abatukiikirira kati babajja mu bitundu byabwe byonna 99% bonna be basindise wano tukiikirira mu Buganda bajje mu bitundu byabwe. And they facilitate them. There is a secretariat that facilitates them. They have captured you politically, economically, socially because you don't have land. Kati takabali kututeko n'emirimu tebakyasobola gikuwa kati bakuleetedde n'abafuzi betwalisa ab'amatwale babakutaddeko bakukulembere kati bwe tubeera mu biseera ng'ebyo tusobola kunsaba accountability as a member of parliament. I am a member of parliament. Yes. But nina maanyi ki gensobola okulaba kuba ngambye tukola accountability kwanze omulimu gwaffe gwa kuteesa mu parliament. Yes. Ninjogera amakubo gakolebwe ninteesa nondaba nti otamaguzayo gete kulikolebwe naye bwe ntuuka ewa minister alina political head najja ku floor ya parliament n'agamba yes you a member of parliament representing Nakaseke but there is no money for roads naye nga nze nazisiza mu budget n'owulira nti government yeewoledde kankuwa ekyokulabirako yeewoledde sente omukyala nga Pineti emuyisiriza mu budget yaffe 450 billions more ne ba individuals zinamu ne ba individuals batekera sente mu budget y'eggwanga kati olw'okuba nti mwe bannansi baba suffocatinga ne babalaga nti mwe temulina kwogera waliwo akabinja k'abantu kemusuubira nammwe be babba obwongo nti ke kannyini Uganda kati kagobya abantu ku nnyanja fedda twakulanga tuli empuuta tuli engege naye kati ennyanja eriko majege gasolooza sente money era ne bwe batuwulira ffe nga ba representative of the people ng'ogyeko bano ng'ono omukulu muganda wange Dombo abatakyalina nsonyi kubanga these are the spokespersons for that ka group era naye ate okukwogerako obubi kuba bwakwogerako obubi omugaati guba gugenze ajjano okugamba olina okulaga amaanyi nze bwe nali emyaka 2 ebutalejja n'omubuuza kanyugo back to butalejja n'oyogererayo ebigambo ebyo nga tebalina malwaliro amakubo gafa era naye adda wano NRM ebeewo igwe Museveni kati babaleetedde ne batabani baabwe kati be babakulembera eri generation y'abasajja abakulu efuluma era babaleetawo ku bitebe okubawandiisa nga bajja bakankana n'abamu n'engatto bagimwambaza bwambaza tasobola jjambala naye nga kati baleese n'abavubuka baabwe nabo batandise okubatula kati these people cannot talk anything because they are looking for bread bwayogera ekibi ekiriwo nti bano abasajja ensi gye bagitwala tetulabayo ono alina omwana waliwo omusajja omu mwogezi w'NRM bamuyita Mulindwa Rogers omumanyi Rogers Mulindwa mutabani we yasaba omuli mu kitongole kya government kino kigayo ne bwampabira mu kooti nkirinako ne bwenkutera miro mutabani wa Rogers Mulindwa ali mugezi nnyo n'asaba emirimu omuli mu kitongole kya government nali eyo nga ninayo bye nali ngoberera nga ekitongole kya government beetaaga abantu 5 owulira mutabani wa Mulindwa wa Mulindwa Rogers mukola interview kuba waliwo ekitongole kye bateekawo bino ebikozesa n'aba wa kusatu nga baagala abantu bameka 5 kati omuntu ow'ekikumi-2 gwe bajjayo ne bawa ono ne wakubadde kitaawe y'omu ku bakajjajjatta abagamba ebeewo ne bamugoba kuba ffe tukola investigation ne tugamba bambi bano abaana basafaringa kuba bakitaabwe bawagira olw'okulya olumu they have myopic visions olala they just support because if they don't support the regime they cannot survive anymore era n'obulamu bwabwe atakinze n'olwekyo nga maliriza kati ffe mutusaba accountability ffe tukoze omulimu gwaffe mukama waffe Yesu nze musajja mu Katoliki yagamba omulimu tugukoze tusize ensigo tubabuulidde temulaba performance ya government kyonna kyekuze nti kakati performance ya government ogirabira gy'obeera Nakaseke Nakaseke Museveni yali ajja okulambula ne bampita ngendeyo nasinka minister ne mugambize ndi mukulembeze yes ompise nziyenkwe ku accountability ninze accountability jenko the head of state chief executive officer olina iso olira miso piso kiso ziso ebyo byonna ebitongole bemuteekawo okwekuumira mu buyinza gwe tugamba enkulaakulana bajoogerera
enkulaakulana ogikwatako ebanga busiraamu. Obusiraamu tobwogerera, obusiraamu bikolwa. Era bwenkusanga wano ne bw'obeera nga gwe Isa oba nga gwe Muhammad naye nga byokola si bya busiraamu, sikwita musiraamu kubanga mmanyi nti ebusiraamu bulina empagi zaabwo ezibutambula. Kati ne gavumenti ebeera n'empagi okukolera abantu amakubo, okuteeka eddagala mu malwaliro, okuteeka abasirikale b'eggwanga ng'obasasula bulungi, fe tubayita gallant soldiers ab'eggwanga, okulaba nti no bannansi banoonyeza obutale bw'ebirime byabwe. Naye omusajja n'awulira nti abantu bafunye akasente mu mwanyi nako n'aleeta etteeka emisinde, tumuyisize etteeka wali eri n'akozesa ababaka be wali eri baliyisa emisinde mbu ye yagamba ng'ava mu nsiko mbu omugagga tafugika. N'olwekyo balina okukuumira eyo emabega eyo bakutwaleko ettaka lyo, bakufuga economically, bakufuga politically, bakufuga socially. At the end of the day ogenda kulaba nga tuli under total occupation nga kati gye tulimu nga buli omwaka aba. Okay, bagiyita Pearl of Africa Radio 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Kangende ewa muna NRM omukulu Honorable Lumala Dombo. Sebo njagala kwebaza muto wange mukulu Lutamaguzi. Naye nze ndowooza nti muto wange emyaka gy'amaze mu palamenti kati myaka giwera yandibadde ajja n'akiika ng'ayogera ebintu ebizimba eggwanga. Kubanga emyaka 8 bw'otafuna obanga tolina experience kutukwogera bigambo by'amagezi n'ojja n'olamentingira ku mpewo, nze mba nkyewuunya. Kubanga bwe tujja wano nze nsuubira nti omuntu akiikirira ababaka ne bamulonda aba amanyi era abeera muyivu. Ate bw'okuba nga yatuuka mu senior 6, omuntu atuuka mu senior 6 aba amanyi okuteesa n'okusoma ebintu. Kubanga njagala kutooka nziremu byayogedde abantu bategeere nti okulya enguzi n'okubba weekuli, naye si kwa ggwanga limu. Abantu bona bano bulijjo bagamba nti mpuga yalya mpuga mu westana. Kyenjagadde abantu baffe bategeere kubanga omuzyawano okuteesa Yesu abamulyamu olukwe bali enguzi. Ebyawandiikibwa mu Bayibuli agaye nti Mukatuliki. Kakati abaalya mu Yesu olukwe baali baggwanga ki? Baali Bayudaaya. Kakati bw'obadde ojja wano okusomesa ebintu, nze njagala mu magezi amazaale tutogatemu n'amagezi amasomi. Abatuwuliriza basooke bayigemu kubanga ebyo tusaanidde okukola. Ekyokubiri, ono agambye jjo nabadde mpuliriza mukama wange mukwano gwange muto wange Bobi Wine ng'ali Canada ng'agamba nti baleme kuleeta sente kukola mirimu, nga yeegayirira gavumenti zeeri zireke kubawa buyambi. Ate nga naye wano abadde afuna obuyambi okuva mu gavumenti, sente za iPod. Bano bakulembeze baffe betulina ennaku zino bajja okuwuliza abantu mubuuze nti ofuna musaala sente meka era zivaawa. Anti kati nze ombuuziza nfune sente meka, wali obaddeko mbaka palamenti emyaka 2, ababaka tebafuna sente zifaanagana. Omusaala nfuna $5,000,000 mu emitwalo 5 mu 7 omusaala gwange, naye allowance onakimufuna afaanagana. Kyenjagala okubuuza nti ffe accountability yaffe mu myaka 10 egiwedde, laba omwami ono bwafaanana. Ku mulembe gwe NRM yagenda palamenti nga faanana bw'ati. Naye ate ewuwe omutunuulire kikyotegeeza dumu kuba I'm securing your future. Omwogezi wa party y'amaanyi nali nzija mu palamenti, nali nkola mu UN
mu United Nations era nakolako ne mu European Union ate ndi mulimi lwakuba ate nze ennaku gye nnina okwawukana ne Honorable Dombo nti nze nalina baasi 9 kati nasigazaawo etya olw'obubbi lw'abana abasajja n'obutatwabasawano sebo njagala ondeke omwami ono omusomese kubanga ebigambo byayogera ddala gwewanga kituufu yaliko mu UN yalyoka n'avaayo kubanga yali takyayamba baliyo kubanga nze sandyagadde nnyo ojja wano oyogera ebigambo ebiwuddisa abantu nga bwe bawebewole sente za loole emirundi 4 agambye wano tibakewole emirundi 4 nga bazikozesa bintu birala akulira akakiiko ka paaka yaani si ye mwami Muwanga Kivumbi bakakwata bameka oba lipoota ye njagala ekibano lipoota gye yafulumya Muwanga Kivumbi nga wandise lipoota kubanga yakulira akakiiko ate wa opposition naye weebuuze kati onayogera bino naye ate ebikolebwa birala leveno era nyakusaba gwe wa programu nze tozizanga ku debatinga leveno kubanga abatuwuliriza baba tebalina kye bayigamu kubanga abantu babuulire tifenga aba Public Accounts Committee mwe mukulira abakwata ababbi mu Parliament tubuulire bameka be mwakakwata okujja kugenda nga mwezimbira zi hoteri nga sente muzigabana n'ababbi ne bujjano kuwuddisa abantu kubanga nze kyewuunya olina kugamba tibayita Rwanda bajja okulambuula kubanga e Rwanda amakubo malungi nange wemba ngenda nkole nengende Kanungu nga nva bweru okuva e Kigali okutuuka e Kanungu waliwo mayiro meka era okuva Entebbe ng'ogudde Entebbe n'ennyonyi okutuuka e Kanungu waliwo mayiro meka bw'oba omugenzi okubuukinga ennyonyi maneja wa kubuukingira ennyonyi alina okukavalingira kosti zo nga zibeera ntono kyaba buukinga omuntu ava e Bungereza n'Amerika ng'agenda Kanungu mu Uganda agwe Rwanda kubanga okuva e Rwanda okutuuka e Kanungu waliwo mayiro 3 naye okuva Entebbe okutuuka e Kanungu waliwo mayiro nga 14 otambula lunaku lulamba mujje musomesa abantu abantu buliriza babeere ne kye bayiga bategere nti wobeera member parliament obeera muntu wavunanyizibwa era obusomesa abantu bo kati batabani bo Nakaseke talina kyalabayo kimukuza anti batabani bo abawuliriza kati aba senior 6 abagenda okuwandika general paper nga information bajja ku radio eno olabaabe mubaleetera okugwa bajja kuwandiika ebibi byowandiise bagwe naye ng'ate ansi entuufu eziri kale sebo njagala kusaba nti bwe tujjana okusomesa abantu baffe gwogamba abantu kubagulako ettaka baloya bamwe abagujjudde mu Parliament mulimu gwe basinga okukola gwa kusunda ttaka bano abaloya abali mu Parliament nabano okweyina okusoma obwa looya omulimu gwe basinga okukola gwa kutunda ki ttaka waliwo n'omubaka wa Parliament gwe bakwata n'ekisabo kya sente ate wanuupu ng'agenza okwoza emmotoka we bamukwata n'agamba nti ate nnyo ettaka lyange lye natuuze ne bamugaa nti ate ono otambula bagenda ne boogera ebigambo ebirwaza obulwaza emitima mujje musomesa abantu abantu baganyulwe mu kujja kwamwe nga muze ku rediyo y'amaanyi bweti kale nze ekintu kyagambye nti mwami mulimi ekyo njagala kumwebaza bw'abanga akikola naye kinewunyisiza bwagambye nti ente yazitunze nga zivaamu amata matono ate nga ndwadde kakati nentunuulira nze ndi mwami mulunzi eruweera eyo erina abaami otulunda nabo eri omwami Sekandi ava Nakaseke eyo alina ente atutula kuno n'atutwala e Kenya tugende tuyige juzi nalaba muto wange Seggona nga naye ali ku lugendo oba yali ava Kenya nga naye agenze kuyiga ku byakulunda abantu magezi muliro
ogakola otya ogakima kuwamu ku muliraano. Kakati mujje wano musomesa abantu lwaki batunda ettaka, lwaki mukkiriza abavubuka baffe okutunda ettaka agule booda ng'asobola okulunda ente n'abaana amatabu Kampala wano gagula sente meka. Naye mugandi okusomesa n'okulagira abavubuka ekyokola n'abantu okubalaga ebyokola ebirungi mulowooza nti okuwuddisa n'okulabisa gavumenti y'NRM kyekigenda okubayamba mmwe mugenda okufuna obululu babawe naye nga abantu babwe mujja kubaleka nga tebakyuse. Kale sebo njagala kunsaba omwami ono bwekibanga ddala kituufu gavumenti yeewola emirundi ena nga bwekola ate omulimu gwabwe mu palamenti kulwanyisa bino kati obireeta ku radio ffe tukole tutya? Omusaala temufuna olwokuba bafuna omusaala babaleke. Kale bwofuna omusaala lwaki bino tubikola? Omusaala bakuwa gwa kukola ki? Bwe weeyama nti ogenda kulwanyisa ogenda kuzoganya kwe kuno kwe mukola ku radio mbadde nga ndi muzoganya bali ababba sente za gavumenti bavuye nga babakutte. Kale nze njagala kubasaba nti ebyokugamba nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka babaddeko kati wano baleeta bamawanga malala okukiika nga wali mu Kampala mwaleese Rubongoya bamuzaala wano mbuuza ggwe Rubongoya simanyi bujjajjaabwe bubuuza olwo mufumbi ogwo mwaleese Nakawa bamuzaala Nakawa. Ono mwami omulala ali wano Rubango baba mu Itaali alina erinnya ly'engulu eyo wano bamuzaala. Naye ekyo kyekigambo kyekintu ekikulu kyekyandibadde kireetaano ku radio ng'oli mubaka ng'ozimba eggwanga. Sebo njagala nti bw'okiika embuga omanye ensonga. Tumanye ku nsonga eziyamba. Nze nali mu palamenti poliisi ne bakuba Honorable Nabiira Nagayi nga umane mpi wa Kampala naleeta ekiteeso ekiyimiriza okusoma bajeti ya gavumenti naye naliwo NRM lwateekawo akakiiko akabuuliriza ne bayita baminisita bonna niwe bakulira majje abakulira poliisi ne baba nti lwaki mutulugunya ababaka ba palamenti. Kali mwe kibaleeta ku radio mufe kyokugenda mu palamenti okola emirimu gyammwe omusaala mufuna gwaki? Sebo njagala abantu bafa bali eyo bamanye nti bino mbadde nziramu ku nsonga. Kakati omwaka ono waliko wano genda osome ku byavaayo wano bya Buganda emwanyi bwe zaggwe Uganda ku mulembe gwa Amin abantu abalimu emwanyi bakolanga ki? Tebazitwala Kenya na Rwanda ne Tanzania ewali ebbeeyi kati wange ebbeeyi ya Uganda egudde ku lwa Museveni lwaki abasuubula tebazitwala bweru? Anti agambye nti waliwo ekiteeka ekyaleetebwawo anti ekiteeka ekyo kiganya abantu okutunda awali ebbeeyi eya waggulu. Kati lwaki tuwuddisa abantu nga tubabuuza ebyobusirusi byebyo? Nawulira nti gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yasaawo ne kampuni esubuula emwanyi. Lwaki abantu baguza kampuni eyo yo netwala awali bbeeyi? Mufo kyokujja wano muwuddise abantu kubanga mulowooza nti kyekigenda okubazza engulu mufune obululu. Njagala mmwe aba media mukumme emitindo gya media houses zammwe nga muleeta abantu abanazimba ensonga nga bazimba eggwanga. Okuzoganya si kibi. Oyinza okugamba nti naye kino mwa Museveni kimulemye okukola naffe tulire waffe bitulemye oba bintu kyalwanyisa naye nga amaanyi gakyali matono kubanga ababbi bangi abakuze bati bangi obubbi bw'eddagala wano kyamaani w'Owakiso gwe bakwata ku kutunda emirimu yaliwo NRM yaliwo nupu ate ab'emikono bwe bakutte mu kutunda emirimu ba NRM. Kati bwe tubanga tuzze wano okuteesa mmwe banaanyirizi radio ne TV bwe mutaafengayo ku bigambo ebyogerwa nammwe ne munyumirwa kubanga boogera ku be mutayagala kigenda kukosa media houses ate kiwubise n'abantu betukulembera.
zegano mpade gabuwa kalowooza ntukoze ki naye Lutamaguzi abadde akubuulira ye kyalaba ekiri ku ground ne performance yammwe sebo performance yegendiko nze mbadde muddamu byayogedde talina byakwogera ono ayogera ki era mulabo sebo mbadde nina talina kyakwogera sebo mbadde nina okuddamu ngamye ebigambo byakoze agambye nti wa Museveni yajja ewuwe ng'alambula ne bamwetanga omukulembeze abeereyo simanyi oba yagendayo naye nga tebwe omubaka gwe baalonda mu palamenti emyaka gy'omazeyo obadde okola ki kubanga yayogerera gavumenti yeewaabwe gavumenti ebeera n'amasiga ameka 3 okunoonya obululu n'okuwuudisa abantu beekweka naye mu kufuna omusaala tebeekweka mu kugenda okujjanjabibwa ebweru tebeekweka bano buli alwalako n'akasujjasujja bagamba tugenda kulwanirira amalwaliro bo we balwala baddawa kanzije tandikira Honorable Dombo. There is nothing that beats driving your car and knowing you will get to your destination safe and sound. That's why I go to City Tires. At City Tires, they make sure that I enjoy driving my car by providing the best quality tires and service available on the market today. City Tires is also the authorized distributor for Pirelli, Kumho, and MRF tires. They also provide computerized wheel balancing, wheel alignment, and so much more using the latest equipment. City Tires, keeping you safe on the road. City Tires. There is nothing that beats driving your car and knowing you will get to your destination safe and sound. That's why I go to City Tires. At City Tires, they make sure that I enjoy driving my car by providing the best quality tires and service available on the market today. City Tires is also the authorized distributor for Pirelli, Kumho, and MRF tires. They also provide computerized wheel balancing, wheel alignment, and so much more using the latest equipment. City Tires, keeping you safe on the road. Amanya ganze babye Sauda ndi muyizi ku Apple Skills Institute. Amanya ganze Sekidde Musa ndi muyizi ku Apple Skills nguguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya ganze Magezi Tasnim ndi muyizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya ganze Nakaunde Shamim ndi muyizi ku Apple Skills nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production and filmmaking, graphics designing ne courses endala nyingi. Tulina studio ez'omulembe eza radio ne TV. Tukwaniriza kyangu weewandiise leero essimu 0754 225 0754 225. Apple Skills Institute. Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School Namagoma Nachitokolo semero lisomesa oluzungu n'eddiini okuva ku Nasara okutuuka ku primary ey'omusanvu mu byenjigiriza erizettungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kadde lituuza abayizi ebigezo bya Piero Ine Piero nga bagunjula omuyizi ku musingi ogw'eddiini nga bamuyigiriza empisa n'ennono ez'obuyisiraamu entuufu okuva mu buto anti buli jettooko liwanirira likyali ku mugogo balina tahafidho ey'omulembe nga basomesa omuyizi okuva ku Yasaluna okutuuka ku kukwata Quran ku mwoyo so nga batendeka n'abayizi baabwe ensoma za Qurani ez'enjawulo wamu n'ensomesa za Qurani olyoka okakasa nti ddala mbuga ekwagala ekuzimbya ku lwazi. Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School somero lya Dene Boarding balina omuzikiti gaggadde emmotoka ezitambuza abayizi n'endya n'ensula y'abaana ennungi ddala balina amasannyalaze ne sola ng'ebyobulamu n'ebyokwerinda bisibwako nnyo essira okwewala embeera ey'okwebaka kaboleredde ng'omunafu omulekera obuliri. Zaidi Quran Memorization Center Nasara and Primary School lisangibwa Namagoma Nakitokolo ku luguudo lw'e Masaka ng'okuwandiika abayizi kugenda mu maaso buli lunaku anti bulijjo omwangu yatta enswa bakubire ku 0743 489 886 oba 0782 720 695 ne 0742 090 242.
eno ye aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abaakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne eyo yebadde aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abaakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja bakubireko ku 0704 23 16 65. eno ye Ayatil Kursiyu ng'ekutuusibwako abafamire ya Muhammad Kigozi esangibwe Poland ne Switzerland. Ayatil Kursiyu ng'ekutuusibwako famire ya Muhammad Kigozi esangibwe Poland ne Switzerland. Adhan ku 17 Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Muna Herbal Mouthwash wegendereza gabbe obutakuguza bichupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okujjamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Herbal Mouthwash nga bali wamu ne Nkoba Islamic Senior Secondary School Kawempe Tula kutumizimwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Muna Herbal Mouthwash wegendereza gabbe obutakuguza bichupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okujjamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Herbal Mouthwash nga bali wamu ne Nkoba Islamic Senior Secondary School Kawempe Tula Kinyarwanda Zone oba kuba ku noti 7 noti 2 37 29 76 oba noti 7 noti 4 13 36 noti note edduwa ya Adhan ku 17 Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. edduwa ya Adhan ku 17 Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Hadithi y'essaawa eno ekuleeteddwa Ship with us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Hadithi ejiwa ku Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu atumiza n'agamba nti sa'altu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam nabuuza nabbi sallallahu alayhi wasallama nti ayu dhambi a'zam zambi ki erisinga obunene lyenteekeddwa okubeera nti nno ndyewalira ddala okusinga amazambi amalala. Agamba nabbi sallallahu alayhi wasallama n'amugamba nti antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, teri zambi ddene nga kugatta ku Katonda kintu kirala. N'agamba nti nno qultu thumma ay, nemala nembuuza nabbi sallallahu alayhi wasallama nti eryo zambi erisooka bwe mba ndigyeko zambi kyeddala eririddirira mu bunene. Agamba nabbi sallallahu alayhi wasallama n'aŋŋamba nti an taqtula waladak khashyata an yakula ma'ak, ezambi eryokubiri mu bunene kwe kubeera nti nno omuntu atta omwana we olw'okutya omwana we okulya naye.
hadithi ensaawa eno ekuleeteddwa Ship with us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3 basangibwa ku Master Plaza level 2 room namba S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9. Okay, bagiyita Pearl of Africa Radio 17 ekkula eri omuntu wa bulijjo kanzire dakika ngazize wa mukulu Lumala Dombo then awumbe sebo wetugendedde mu kuwumula badde mmaze okwanukula muto wange era nja kufuba nnyo ennaku zino mbadde ndudde omusisinkana naye nja kuwangayo akadde nga tetuli ku mpewo kubanga olumu bwe mujja kuno omu n'ayogeza ekigambo n'ayanukula munne olumu weesanga nga olulimi luseeredde n'oyogera munne ekigambo kitandiyogedde mu bantu kakati songa ate okuwabula n'okuwabulwa ffena tubifuna kituufu osanga bamaseeka okumanya kwabwe kwawukana osinga oyo amasingo owulirawo bamajesi wulama n'owulirawo baani kati okumanya kw'abantu gyekukoma n'okuyiga oba okulafuba n'okuyiga okumanya ekyokukola kyetusaanidde okukola kati ffe ng'NRM tugezezzaako okukola pologulaamu ezisookerwako ezigamba nti boona ba bwe twali tutandika NRM nga yakajja bagamba nti boona bagemwe okimanyi nti juzi twabadde mu kulonda abalonzi mu gundi ba leaders b'NRM naye waliwo ebyalo ebyataddeko ofiisi z'abalema ne zibula abantu abagenda mu ofiisi ezo ne bagamba people with disability ng'ekyalo kiramba tekuli abaalinanga polio abaalinanga ki era kati osanga ba people with disability abamu nga batandise okukola proposal nti amendinge twongere waliwo disability zitalabika ne bagamba nti lwaki tetuziteekamu tinga kinga empalaata kubanga omuntu abeera disabled ng'enviiri zimuvuddeko nga teziyinza kukola ki kuddako teyinza kuddamu kumera twasanze obuzibu bw'amaanyi in many places kubanga entalo ezakutulanga abantu ebigere bangi waliwo abafuna accidenti waliwo abakosiwa abajasi bwe banga oba bali mu bubbi obanga bakoze efujjo naye ng'okutwalira wamu bonna bagemwe akoze kinene okusitula omutindo gw'ebyobulamu kati abantu abaafanga ku myaka 4 5 mu life expectancy kati life expectancy ya Uganda egenda myaka 7 kati oga nti byobulamu tetukoze bw'ogamba nti bonna basome standard y'amasomero eyinza okuba nga tenawera nze bujagala nnyo okuwa ekizampu ya Butalejja nagenda e Butalejja ng'ofuuka member wa parliament mu 96 ng'alina amagomboola 6 naye bwe najja ne ntuuka mu parliament ne nkizuula nti okugaba ssente mu parliament bazigabira ku district ne ku magombolola nagenda Butalejja ne tulwana ne tujawula nefuuka district amagombola gali 10 amagombola gali omukaaga kati gali amagombola 18 ne town councils nga buli gombola mulimu senior secondary school eya seed sirina mwana mu Butalejja atambula mailo 2 kugenda ku ssomero lya secondary mu primary buli muluka kubanga planning ya government mufucha ababaka bano kugenda mu parliament bayombe bavume Museveni bavume NRM bebasaanidde okukola osanga abantu babubaka aba Busiro nene tuganye okujabulamu mu Kifula district obagwe kyabikuweesula okubulibwa mu kintu ate kakati resolution eyabulamu eva mu government eva mu babaka benyini bakansala ku kyalo nakyo bagala NRM yebekireeta bali wano bakonjera gavumenti baganye okukola emirimu gyabwe kati twasalamu kayunga wano mukono nga ligisazi gundi emu naye batulwanyisa mu parliament nga bagamba lwaki mwamusalamu edistrict ya Kabaka
disitulikiti ya Kabaka mwagala kunafuya Buganda kati service mnagitwala muti eri abantu nga disitulikiti ebeera ne hospital emu kati Kayunga balina eddwaliro lyabwe lisinga n'ery'emukono Bwikwe bantu salamu wano Bwikwe abantu bakuba enduulu mwagala kunafuya Kabaka mwagala kunafuya Buganda olwo bwe Bwikwe atambulenga okuva Bwikwe okujja emukono kwe buweereza bwe tuleeta eri abantu. Lwaki ababaka temukola mirimu gyammwe? Nze sirina mukazi agenda kukima mazzi ag'okunywa n'atambula mayiro namba Ebutalejja teri enkya tusituke tulinye emmotoka tugende. Kati bali kukola pipeline ennene ey'amazzi eva Mbale egenda Ebutalejja ne Busoolwe ya bukadde muwera ebyo abantu bye baagala. Naye mwokujja wano mwogerere emwangi ebyobulimba mwogerere amataka ate bwe mugatunda balooya. Kati buli mubaka wa palamenti ayingira nabano bagundi buli ayingira nga musomesa ayingira nga buki amaliriza asomebwa looya gwe babuze nti kyekibasomesa obwa looya kiki kukola ndagaano za bibanja ndagaano z'amataka wano mu Buganda nayo mbako lumu neŋŋamba nti lwaki ekyamaguzi ekikyasinza obukulu ttaka lwaki temusumula nte ettaka kyamaguzi mukirwanira wano mukiyombera naye mwe balooya genda olabe ndi balooya baidagana bazisako emukono bakyoli lindako nga tonaba kugenda mukulu Dombo kuba ndaba oyagala kunzirukako njagala kudduka kale ebintu bino sebo nja kusaba kugambe nti nja kuyeranga obudde bukyali naye njagala tukomewo tusomese abantu baffe twogere ku nsonga eziruma abantu bano baagala kubatendeka nga tetuli ku muzindaalo nze nja kuteekawo akasomero emabega eyo mbabulire ekyokukola ekinayamba abantu babwe. Lindako katono mukulu Dombo Dombo ayinza okuba alina akamusiwa nga tondagenda sooka omwanukule ajja kunkubira esimu kati bwe mpulidde Dombo ayogera nesaasira obuzibu bw'abalonzi era omuntu abaddeeyo bw'awulidde nti waliko omubaka wa palamenti emyaka 2 ab'e Butalejja simanyi bwe bafaanana abaakulonda anyway era gwe byolina okwogera bwobanga bwojogera n'obalaata obanga omusama mpulidde ebigambo oyinza n'okulowooza nti Butalejja jayogerako kamwongereko nakano akasembayo wadde sebonze Butalejja buli muluka gulimu amasanyalaze siberako minisita mu gavumenti buli muluka gulimu amasanyalaze kyangu nnyo okuleeta emboozi zo ku leediyo n'ekiryerize manyiyo ewammwe era naye tosobola kusulayo gy'osula osobola osulayo gwe Butalejja nvuddeyo olwaleero ku makya munimyo sebo nkuwulira enkyo gyo nabadde nkungula kasooli kubanga nze bondeeta n'ekika ky'abantu nga bano mbasaagala kumala na budde bwange sooka omuwulirize anti kyenkugambye mba njagala nawuliza kuba ayogera ng'omusama bw'ayogera ogamba oba Uganda eringa Amerika naye sikunenya kubanga kati nammwe ffe wali eri tubayita abajajjasi ba gavumenti tasobola kulaga kifaananyi kiriwo kuba akolerera kalimuke ku kitebe eyinza n'okumubuuza nti Kampala alabika atya mu mbeera y'amakubo nakugamba Kampala nnungi nnyo era banababaka kakati ansagala ansa olindeko katono mukulu Dombo osobola kusomesa ffewaffe bwe babanga ab'e Butalejja bakufuula mubaka ffewaffe n'okufuula gwe omukulembeze w'omuluka kyekisoboka ng'ebirowoozo ebikuvaamu yali omubaka bifaanana bwe bityo waffe Nakaseke gwe tusobola kufuuka mukulembeze wa muluka naye tetubanenya kubanga mutunuulire bwafaanana tunuulire ne bakulembere bafaanana naye yabakolera anti gwe mutunuulire wafaanana batuyita bamulya bisiike tasobola kulegera mbeda eddamu abeda wadibwa mbeda walya kati ffe yangamba olubuto olwo naleeta lina mirembe nalwo gwe mutunuulire omulabe essebo mukama wange era be bannyini gavumenti tuyita bamulya kakati nze njagala kumusomesa enkulaakulana ya gavumenti tebagyogerera erabika era singa naawe wamu wabadde waakulaakulana tewaali dduseeyo
gye wali badde ng'osula naye naawe nze kuba ewaabwe mmanyiye Butalejja ebyo byayogerako zino emboozi mbu simanyi abali eri bawulire NRM ekoze nnyo please fe njagala kukikugamba bw'owulira nga nkugambye nti omuntu bw'aba agenda mu tourism areas nti ayita Rwanda nali Kanungu ne bayitirawa Rwanda eno teri makubo makole ng'ensonga bazitwa gwosobola okubyogera ebyo sibigaana kuba abantu nga mmwe mwaggwamu ensonyi agambye bakikola olw'okuba distance eri nnyimpi mbu distance mb'oli n'ava America ng'azze okulaba ebisodde mu Uganda wano ate n'agamba mbu ayitire erimbo olw'okuba distance nnyimpi ng'ate alina okuva eri akomewo entebe afune wanaasula kati ene bwe ndaba abakulu bano nga bali ku kitebe kyabwe bwe ndaba abakulu bano bwe ndaba abakulu bano nga be beetoolodde Museveni nsaasira eggwanga lino gye liraga ono naye alina famire abamuwuliriramu alina n'akakundi ke NRM baatuuza wali n'abamatiza bo bano basobola okufuna kuba omusaala afuna musava bawulira ku kitebe aboogezi b'ekibiina kati baabongeza bali ku miliyoni 6 omwezi alina abasirikale abamukuuma alina emmundu ezimwerekera bamuwa amafuta alina kaadi era afiira waawe ng'omulaba nga n'emisuwa gimwezino gati naye ono singa emisuwa gyemwereega giti singa bamugamba nti malwaliro ga gavumenti gonna kizibu okufunayo eddagala ery'obwereere National Hospital n'akulaga nti alina ne kapasite ebikyusa naye nga awulira nti ne mu palamenti ya Uganda tukaaba ne minisita w'ebyenguudo avuddeyo kansubye naawe oli w'amawulire oba mulidde ng'agamba tewali ssente ono ye kajajjatta w'ekibiina akulaga nti buli kimu kiriroze buli kimu kiriyakiriya era ewaffe tulina amasannyalaze buli muluka buli ki naye bwe yaddayo okwesimbawo ne bamugamba nti talina kutukiikirira akuwulira obululu bwe yafuna ngazeyo mu palamenti era n'alayira obutaddayo waddayo okwesimbayo tebakugoba yagakola emeka yagamba bamubba bubbi kati omuntu w'omukyalo watuuka okwegobako nagambwayo mu masigaze yekambala bakolerenga eyo embeekuulo yaabwe bawaane n'ebitaliyo babuukebuuke naye ffe tumanye embeera gye tulimu era ono n'omutwala ewaabwe Butalejja tasobola kubyogererayo ebyo babyogerera wano e Kampala era tasobola kuva wano n'agamba nti agenze essula mu byalo ayogerera ebyo byabadde ayogera bwe wafa amasannyalaze musimanyi amakubo ekimanyi biki ng'oyinza okulowooza nti ekiri mu bitundu kakati njagala kubuulira agambye gye yabadde njagala kubuulira tasobola kusulayo nze nkubuulira nze ntambula ndi mu kakiiko ka paaka local government era oyinza n'okumubuuza agamba nti palamenti yali nfu mu palamenti wateesaayo ki ekyayamba abantu bo tasobola kukikulaga wano nti kuliko Dombo omwogezi w'NRM kuba tetubayita naboogezi kajajjatta w'ekibiina ky'NRM akulage kyeyakolera kyeyateeseza kyayamba abantu be ab'e Butalejja naye wajja wano akuwulire kyeyateesako mu palamenti tukikebereko mu Asadi oba kyali kiki kati abakulu atompulira tewali kyosobola kumbuulira kuba kimanyi era ogenda kudda mu lwali lwamu we muddamu wali mbu GDP rate simanyi socio-economic transformation simanyi ani tuleesa abavubuka naye ng'omubuuzi tasobola nakufunira muntu we waabwe Butalejja na mulimu lindako katono honorable Lutamakusa kyogamba Dombo taliko ku answered tali ati kuki ene wanukani toko kuki mbulira nti Dombo yateesha bwekiti mu parliament ekyayamba abantu bwe bino babijjanga kati walabye babadde bayamba kubye mwanya okuyitamu okuwaayo mwanyiza muwadde ku budde bwange akuweeyo ekintu kimu kye yateesa ekyayamba abeewaabwe sebo nze nali mubaka wa Uganda we mbadde njogera ano nti we baakuba nabbiira naleeta ekiteeso nekyo takiwulidde ate nga mbaka abadde wamuwadde obudde kakati nkwebazizza Dombo kye yateesa ekyayamba abantu bewaabwe kuyamba nabbiira nga bamukubye emiggo teyateeka ku Asadi kyayamba abeewaabwe naye osobola kumubuuza abo bwayamba ki
kubanga abantu bano balemajjijja nnyo eggwanga lino era be batutuusizza wano we tuli ne bawaana ng'obubinja bw'abasajja nga bali mu kubba eggwanga lyaffe lyonna balimalawo kubanga ono atunuulira mulimu gwe wali ku kitebe ky'NRM. Nze nalina omukyalo omuwono wabano ku kitebe ky'NRM yajja nga aleeta olugezigezi Lutamaguzi abakiikirira ate ne mugamba nti olibeera ku kitebe ky'NRM ogambe wa Museveni tokonkona nkuwadde eddakiika zange 10 otubuulire kyewali kyosobola otugirayo nga batandika bino waliwo emboozi bateeka nga kati bowulira mbw abavubuka si baitu bayambe nomugamba ndagaayo abavubuka no tasobola kufunira na muntu wewaabwe mulimu tasobola tali ku kabinja kali akaabalangira kati ono abanga omuntu akola mu lubiri ayera mu lubiri naye neefuula mbu naye mulangira mbu olw'okuba ayera mu lubiri era alabo ibaita abo mu lubiri mujje kakati enkola yaffe ffe gye tutunuulira tetutunuulira nga opposition bwe tubuleesa enkulaakulana twetaaga enkulaakulana ng'eyamba bannayuganda bonna singa opposition singa NRM kati tetusobola kubiraba ne mubeera mu nsi yammwe ng'amakubo gonna gaafa mulimu amalamu ngaliriwa mpaayo ekkubo lyovugako n'ogamba lino ddamu yuno dombo wali ajadiko luddawa asobola okugenda ewawe n'akulagayo ekkubo lye bakozeeyo gyavayo omu ku bakajjajja taba gavumenti abakuba enduulu Museveni NRM naye gwe tomubuuza nti ekikubisa enduulu ki mugaati gwe wali gwatunuulidde naye bw'omubuuza nti ewammwe abantu bameka abalina amasannyalaze yagambye ekyalo kyonna yakiwa amasannyalaze singa oteekawo ku ssimu n'ogamba musabayo okuwa ebutale akube ajja kumugamba nti tetwetaaga nakuddayo kumulaba n'otuuka mu bibuga byonna abantu obwavu bubatta abantu bali ku zirooni kati ne sikulu fees bamwewola bano abasajja beekolamu akabinja akatambudde eggwanga lyonna keekawola abantu era keekatwala property zaabwe kati bwe bamala nga bakolekitinga nga bagamba mutunoonyezeeyo akabinja kaffe akagenda okutwogerera ekibiina kyaffe akusiiga akazigo okuteeka entindo n'awatali mazzi okulaga nti waliwo ekitambula but in actual sense naye noono akimanyi kyonna ekigenda mu maaso bw'obanga by'osomesa bw'obanga nga bw'ogambye nti osomesa nga ddala oliyo abantu b'osomesa ne bawandiika ebintu byo bwe nsanga omuntu wewaffe Nakaseke ng'awuliriza ebigambo by'omusajja ng'ono Dombo nkugamba obaako ekikyamu tuyanze Honorable Lutamaguzi twebaza omubaka Honorable Musoke Joseph Nansana Municipality webali kubanga ko oli ku mukutu Honorable Magala Patricia Katikamu South nawe bali kubanga ko oli ku mukutu mwebali kubanga muri ku Power of Africa Radio cy'umusaba kamuza mwenda ekula eri omuntu wabyo mukuru Dombo ngo atoteredde sebo sitereze kubanga nagambye ngenda ku program ndala njagala nkubuze gwe obadowuliriza ti mu bigambo bya Lutamaguzi byayogedde ki ekirimu ekyenza nanti nze nkugamba gwanga lya kubanga nze mpuliriza atubuulire myaka 10 mubaka akiikirira abeewaabwe ate naye aze wano okulongoma nti talina makubo nze nzigenze wano nekubuulira ntandikidde bayibuli egamba nti bwe najjanga okulabula nasookeranga kubawa kuba mu nju yange kubeewaffe kyevudde ntandikire butalejja gye nakiikiriranga omubaka okubala emyaka 20 sibeeranga mu ofisi ya gavumenti yonna okujjako okubeera chairman w'akakiiko n'okubeera commissioner wa parliament mu bbangire ery'emyaka 2 naye nkugambye nagende nave butalejja nga nina magombolola 6 kati buli gombolola ekukwe 18 tulina sibi sukulu esomero ery'amaanyi eryabona bakoleki kubanga gwoli mwogezi w'NRM political demarcation sinkulakulana nti ewaffe teyali district neefuuka district weyafuuka district so what kyogamba obote weyatukolera amalwaliro naffe Nakaseke ge tulina amalwaliro galemeka 27 mu ggwanga lyonna yasooka kumala kutematema district n'ekyokubiri kyenjagala okukugamba olinayo eggombola ly'omanye eritali mu CD school nga lirimu omubaka parliament kati liri mu CD school sebo njagala nkubuulire nti enkula y'omutwe yekuwa ensala y'enviiri omutwe ogwaliwo ng'obote waali planning yali ekolebwa lulala Uganda eriwo kati planning yeyitibwa ku magombolola
neyisibwa ne ku zi disitulikiti. Baka abantu baagala ababaka beeyongere bano baagala bafune ebifo by'ababaka mu palamenti bafune omusaala naye osobola okutula ekifo n'ofeeramu disitulikiti ne mufunamu woman member of parliament n'ababaka ne bafunamu district hospital. Bw'otagifuula district eddwaliro ligaana okubeera anti bwe bagaba district hospital bagaba district Linda kunkubuze mukulu. Era mukono twalina eddwaliro limu nga liri mukono naye bwe twakutulamu ne tukola Kayunga district kati Kayunga balina district hospital ne mukono balina district hospital ewiikwe kati balina district hospital eyandibadde hospital emu kati ziri mmeka ziri 3 eyo development era eyamba abantu naffe tulina eri Nakaseke teyali tuwa nti Nakaseke yali district development yonna osobola ogiteekawo nga tosoose kugifuula district nga tosoose kutematema bwogenda mu buyinza bwogenda okuteesa otunuulira policies za gavumenti zigamba nti buli muluka bulina okubeera ne primary school buli gombolola lina okubeera ne secondary school buli gombolola eteekwa okubeera ne health center 3 buli constituency eteekwa okubeera ne constituency hospital. Linda konkubuuzemu ono buli district eteekwa okubeera ne district hospital. Sebo buuza ke kasembayo baka ngenda ku program endala Linda ngenda ku live at 9 NBS era bagala okunda bamukumireyo Sebo leka nkubuuzemu Honorable Dombo waliwo ekibuuzibwa nti tulaba district za Buganda nene nnyo bw'ozigerageranya ne z'ebitundu ebirala tekabe kagenderere ako butawa malwaliro nga bwogambye nti buli district ne hospital ati kugambye nti mukono yali nene twagikola tutya wagitimamu kati balina malwaliro ago basitula mukono ne bamujja mu Buganda ne bamutwala erango siwo sala mu Wakiso Busiro nefuuka district olwoba omujja Busiro ng'omutute mutaleja abantu bakozesa emitwe gyabwe nga bakukirira ababaka baabwe ku mulembe gwabwe babeere ne kye baggusa federo bwerigira nga nabino bikoze eki nabino biteredde ebyo ababaka byasanidde okukola naye okujja kuno okuwudisa ababaka nga mwera mukolerera mu musaala se bwe kisembayo njagala kusaba ngenda kupangisa basi ntwale ripoota okuva muno twakebule mwambisi lutamaguzi tugende butaleji tutambule alabe bye tukoze teri kiriyo kakali okwogerera kuno aganye okwogerera abantu bewaabwe yayanze okuno okuba ndulu n'ensaasira abalonzi n'ensaasira abalonzi ebanga ensibwe ndi bwefaanana alhamdulillah sebo njagala kwebaza abatuwuliriza ne management ya Power FM sebo bwebali kutufiisiza kadde nakutuwa mukisa nyakusaba nyakujja twongera okusomesa ku bintu bino abali kuno ab'ebutaleja abawuliriza bamanyi bye nakola ndaba bakuba masimu bayinza okuba balina ebibuuzo byabwe bate kujja kubateekako bwe bana abakubi ojja kumbuulira naye kubanga alina obuvunanyizibwa sidduse sebo lutamaguzi nja kukubira kwa simu twogere kanzije katono okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutikko w'enkuba Fudembe oba wakati galikiti w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebase obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pal FM ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Namwatulira manye ensonga
nze Kayongo Hakim, muzzukulu wa Jjajja Budda, muzzukulu wa Kasira, muzzukulu wa Kanaana, muzzukulu wa Budala lwa Kirume, mwana nzaalwa ye Bukomansimbi, nze ndi emabega w'emizindaalo. Manye ensonga kati MP kyafuka kyakuzanyisa asanga yakwata nulinga MP okumukwata omala kuwandiikira speaker namwatulira manye ensonga. And we agree that we will stand together to unite the Kenyan people so that we can be able to realize the dreams of the founding nation. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Ekibiina kya National Unity Platform kyongera okubuulira bannakibiina nti okusunsula mu kibiina kya National Unity Platform era kugenda kutambula bwe kuti. Okusunsula kwa Kampala local government kwa Gwadda, okusunsula kwa Wakiso local government kwatandika ennaku z'omwezi 2 era kugwa ennaku z'omwezi 7. Okusunsula kwa sub region local government kwa nga 8 paka ennaku z'omwezi 13. Okusunsula kwa LC5 chairpersons bameya abebibuga KCCA division kuliyonga ennaku z'omwezi 14 ogw'omunana paka ennaku z'omwezi 18. Okusunsula ababaka ba parliament kuliyonga ennaku z'omwezi 2 paka ennaku z'omwezi 27. Okusunsula mu Busiro East Nansana municipality Kyaddondo County East kuliyonga ennaku z'omwezi kwaggwa kwawedde ng'ennaku z'omwezi 2 n'ennaku z'omwezi 3. Okusunsula mu Makindye Sabagabo Kira municipality ennaku z'omwezi 4 paka ennaku z'omwezi 5 kuna kondooza kwawedde, n'Entebbe municipality kuliyonga ennaku z'omwezi 5. Okusunsula kwa Busiro South ne Busiro North kuliyonga ennaku z'omwezi 6 era bino wamanga bikulu. Okusunsula kutandika ssaawa 2 zennyini. Okusunsula kwonna kwa kukolebwa ku kitebe kyaffe e Makerere Kavule. Musabibwa okukuuma ebiseera. Birangiddwa ya Affairs ya Secretary General David Louis Lubongoya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akkiriza nkujjukize bannaffe aba Prestige Margarine Osiyaji wa Mulembe. Genda ku dduuka erikuli okumpi ba supermarket olabenga ofuna ka Prestige, so ng'ate gwayagala okweyongerayo okusoma genda wali ku Islamic College University kujjogera maaso okuba ng'obangulwa ku courses ezitali zimu mwabagala certificate, diploma oba degree. Enteekateeka zonna zijja kuba zitambula ddala bulungi, so ng'ate White Star Magical sabuni wabunga jjudde ebirungo okuva mu bannaffe aba Medical mumwekwate. Genda ku dduuka erikuli okumpi osabe ka White Star Magic, buli kimu kijja kuba kitambula ddala bulungi. Kati ka nte ku masimu mubeeko ebibuuzo bimubuuza Honorable Lutamaguzi Semakula Paul Kasana wali wano abalindiridde, so ng'ate ne Honorable Dombo asigadde atuninze tuleseewo agenze ku buvunaanyizibwa obulala naye ng'asigadde ku mukutu ng'awuliriza Radio Pal FM mu mmotoka mweri. Kangende ewa Honorable Lutamaguzi Semakula mumuuze ebibuuzo bye mwagala. Okay, kantandike neno 0759 ne 0782 zesimu kwe tuba tuyita. Hello Bwana Kayongo. Sebo webale kuweereza ggwanga. Webale kuwuliriza. Ogera ne Musajjoni. Mirongo gya Kosovo. Sebo ne musajja wa Emio Robert Kyagulanyi Center ya President. Omubaka Honorable Lutamaguzi mutumiddeko era mubuzizzaako. Yebale kubeera musajja mumalirivu ebyenganga abasajja abo abeefuula ab'amaanyi. Omanyi singa tebadde empisa ya Buganda ne Honorable Dombo sali mubuzizzaako n'engeri gy'eri empisa ya Buganda mubuzizzaako. Honorable Dombo ebigambo byayogeddeyo amazima si bituufu. Kubanga nze bw'ogenda mu kibuga n'otuukagana mu kibuga engeri gyekifaananamu weebuuza nti oba ndi waffe ebukuya eno sayidi z'emityano oyinza okwebuuza nti oba ondyeyo kubanga n'omuntu ali ebukuya ng'ajja e Kampala akugamba nze nali manyi e Kampala buli w'otuuka walabika bulungi okitegeera. Dombo byayogera nti ebutalejja waliyo amasannyalaze, tewali masannyalaze galiyo era ne bwe gabaayo gavumenti efuze emyaka ana ekyenyumiriza mu bya kuntindeesa amasannyalaze emyaka ana nga muli mu bunyinza kyewenyumirizamu masannyalaze